Asoka kuzanyire namuka asoka kuzanyire gundi prime minister bwe yagamba nga Kibalama amaze omukwata. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you very much. Keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When an actor says I'm not a security, but I is in order. Thank you. With the indulgence of the right honorable. All right. Kati mukyala wange agenze mu parliament ga submitting yo budget ye jagala sente zimuyambi bino bigabo yayogedde. Yagambye nti ye bwe bategedde nti president agenze Bungereza kwogera nsonga zonna za political prisoners. Kati Wangadya n'agenda mu parliament na submitting of budget ye wabula n'akola submission nti afunye time n'agenda mu makomera gonna abuliddwayo wa political prisoners ye tabalabangako. Kati mukyala Wangadya namwe bakomrade njala soka bategeeza nkole clarification. Teri yo file ya monna fe comrade yali mukomera nga bamuwandiiseko that he is a political prisoner. No, bawandikako gwa butujju aggravated robbery. Tejja kusanga file ko political prisoners. No, njagala mberekiria Wangadya government yagenze nga anoonya ba political prisoner across the country mbute yasanzeyo political prisoner fe gwe twogerako. Kati mukyala Wangadya njala kugamba mu file z'abakomrade bona abawambiddwa abali mu thousands togenda kusanga file keberemo court ngeri konti gundi political prisoner. No, it's we who know those people that they support national platform and the people power. So when those are they are supporting political parties called NOPE. So if you kidnap them and you arrest them, those automatically become political prisoners. But on their case file, they can't indicate there that these are political prisoners. No, they indicate them as terrorists, thieves. Okitegedde bulungi nnyo. Kati Wangadya psychologically gwenge yasoma kitegeeza oyina obuzibu mu mutwe gwo. 1, sikunenya maama lwaki nenye yakuwa omulimu ogwo nti yaguwa omuntu atali physically fit okubera mu office. Ekisooka oli wandali owendali olutinda lulamu entindo nnya kebere motoka jiramu motoka nnya. Kati kirabika naawe bwoba otunula mu file z'olina file ziberamu zema multiplying oba otuna kati ne issues ziranga ziri multiple oba otunula mu angles ez'enjawulo. That's why nti ovulira ogamba nti gwe tolina ba political prisoners. Kati ze issues zetwandibadde tutulako ku exposing omukazi ono kubanga bwasindika message eyo message esindikibwa mbazungu bagamba nti ono ye president wa Uganda Human Rights Commission agambye nti ye atambula makomera gonna mu Uganda talabayo ba political prisoners. Ffe betukire yiminga kubanga president n'abale babagenze eri bageketi nti bannaffe abagala enkyukakyuka ba political prisoners bakwatibwa. Kati ono Wangadya ne bane baga they don't see any political prisoner nenga akyogeredde mu ignorance y'omuzungu mwanawulya nga ono yakula Uganda Human Rights Commission ega. Oh, now we see the claim here that you detain political prisoners from national platform, but the person who leads that department, the chairman of Uganda Human Rights Commission, she stated that she have tried to check across all the prisons across the country. She hadn't met any person related to political cases. That means Oroda kati akubye omupiira. Okitegera Oroda akubye omupiira nenga ate bo case muzijja mu fayiro babayita criminals, babayita ba terrorists, babayita babbi. Okitegera kati wino statement zo gante nkulimba. Admission book jebayingiriza kwa abasibe nga bakatuuka nga bava mu kooti ez'enjawulo. Ffe emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prison. Tulabamu emisango olusi terrorism, olusi murder,
mbagambye obutemu oluusi okukabasanya obwana obuto obulisamaanyi titulabangako omusango gwe bayita political prison oba so nze sobola kwogera ku kyesimanyi political prison aba yafaanana atya kuba nze ndi munnamateeka manyi misango ki egibasomeddwa so sisobola kugwetekawo kyesimanyi egundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutuuzi naye political prisoner ekyo tetukimanyi. Obiga by'omukyalo n'obifunyeemu ki? Pulezidenti ali Bungereza asinkanye parliament ya Bungereza asinkanye n'abasajja bakulu abagamba nti tulina ekiri mu Uganda bawamba banya byabufuzi, those are political prisoners. Akuli Uganda Human Rights Commission akugambye akebedde makomera gonna temuli ma political prisoners, muli batujju bakwasibwa bakazi babbi batemu according to the records ze balina mu kitabo ekiri makomera ago. Nange kwe kujjukiza comrade mugambe wangajja nti teriyo muntu yenna mu Uganda go bagamba nti bamuyita political prisoners mutabagobe koti mu makomera. No fairo ba CID oba ku police yabatutte bebekolera fairo nga tebajjeko na ba comrades ki kubajja ko statement bone betira misango jiba mugambe akiro kivumbi go baakwata ne smart wa Bobi saako Jeno Gaddafi babagula ko misango ji Olivia utabagula ko misango ki baba chete babagula ko misango ki nabala emisango gye babagulako kati ono ye yagamba nti yabo abamanyinga batujju so si ba political prisoners ye Museveni kyobula ayagala kuza koti y'amagye ebere mu ki ebere mu placing ekola yayisize emisango gye gyonna egyo gitali mateeka kati bakujje ku bintu ku issues ez'amaanyi bakutadde ku just ekifaananyi kwoli kwokubira omuntu omo kwolekana kwokola buli kimu nani issues temuziwa time muzireke abatamanyi politics wa Museveni yayagala kuba kyankalanya buli kaseera mubenga muli kwekyo ye kyasinga okutegeera kyokula nabatekene bagamba nti babateze kawunye muwa diversion mugwamu kansoke nkuwa ka small explanation nga sidava ku issue eyo ekintu bwe mbate mukyogeddeeko mu national platform bwe mbate mukyogeddeeko mu kikyalinze tekifuna momentum oba tekifuna molalo. But when you comment about it, when you share it, kitegeza kigenda funa momentum. So don't share, don't comment on something which you don't have proper information about it. Kireke wano bintu byetulekane biyita kati ekyo kye babatadde mwekubye omupiira ye Museveni yawabaagala okitegeera wabaagala njala kuwa akasembayo technically kano ke kasembayo ku issue. Museveni yakafuga Uganda emyaka ana. Okulonda kwa bagiridu president mostly Makerere University kubadde bulade. Era nga wava bakulembeze bonna abajja mu political opposition parties eziri mu Kampala mu Uganda nga babinyo. Njagala ondetere ebifaananyi bisatu nga kuliko girudi president yenna incumbent yaliko yali asinkanye ko Museveni mu kifaananyi mu open space Makerere University. Ebifaananyi bibiri bimpe lwaki yakikoze kati kubanga mumutusize mwagala nti kati yagala selfie kati gwe no selfie uzikomenting ko. That means aleko azeku level ya wansi okufuna selfie ne girudi president, then you comment about that. 40 years bama wa girudi president bamabike bani bonna barabasegwa bo abali njagala ntekifone nga basinkanya bali ne Museveni tikiyo. Why is it now? Notosoka kubana noso political angle zitambula zitya lwaki akikoze lwaki kikomentingako kirina effect kigenda kutuzaako why osoka nakwebuza lwaki, what is the motive, then olikokola ekiddako bubango eyeyito mukulembeze nti agati baamulona natuka kusabya okufuna self kubanga ye wabaagala bamale bakite please mukalculating ebyobufuzi. Twatandika tubanja Victoria yaffe tulirudda watugenda mu kalulu kaddako nga buli lunaku
batutega diversion tujigwamu ze tukubino tuzikuba kubanga yakimanyi nti aina department number creating a diversion after ate wano wetugenda wabi nnyo awuvudde osagala kulwawo. Alright, topic njigadde sagala jiddako. System ya divide munagitegera mujja tegeera.